tusangawo embeera ebaddewo abamanyi obulungi CPS ku kotagadi eyingira CPS omuntu wakoledde ensonga eyo abantu ekikonze kyenkonfamize kyendabyeko n'amaaso gange omusirikale omu afiiriddewo abaddewo ne basiviliani babiri bafuna abantu abalala bangi bafunye ebisago eyo embeera ebaddewo ku CPS. Waliwo boolabye abakwatiddwa? Tewali byendaye bakwatiddwa naye nga nfuna information gyenfunye nti abantu babiri bakwatibwa abateeberezebwa okuba nga incidents webaddewo nekibwatuka abadde bagezaako okudduka ne bakwatibwa yeyo embeera yokka. Bubaka ki bw'olina eri abannakampala era nga mmwe abakansala mugenda kukola mutya nti munyweza ebyokwerinda ng'oggyeko okubirekera bannannyini bizimbe n'ab'ebyokwerinda mugenda kuyambako mutya nga abakulembeze? Ku nsonga eyo ey'ebyokwerinda nze nsaba ebyokwerinda bitandikira kufa abantu kuba meeting nyingi ezitudde mu State Square yawe wennyini mu ekibangizo kya Square zibaddemu okuva ku incidence yali ekomamboga nga bagamba abantu babeere vigilant ku nsonga ya security. Nze nsaba nti abantu ffennyini tweyongere okwebeereramu tube vigilant eri security ne bamaneja b'ebizimbe bakyali a bit reluctant. Bagezaako bagamba okugula obuuma obucekinga abantu nga bayingira n'ebintu ebirala bingi olaba bakyaliwo obugayaavu. Tuyanza sebo. Tuli ku BBS Telefina tukyali wano mu kibuga wakati. Njagala kulengezaako katono ku mbeera eri oludda luli. Ab'ebyokwerinda basazeeko enguudo ezisinga obungi. Oluguudo lwa Bombo Road lwasaliddwako, oluguudo eri enguudo ezambuka e Nakasero nga nkugambye nti wandibaayo bbomu nazo zisaliddwako era ab'ebyokwerinda beddiza ebifo ebisinga obungi okulaba nti bakola ogwabwe ogw'okutaakiriza n'okutwala embwa zaayo ezikonga olusu okulaba oba oliawo singa wabeerawo ekintu kyonna ekyefaanaanyiriza bbomu ne wano ebizimbe ebisinga obungi wano ebiriraanye CPS eya poliisi nazo zeebulunguddwa okulaba nti ab'ebyokwerinda bakebera n'okwekebejja buli kintu. Tetunaakukakasa muwendo gw'abantu bameka abakwatiddwa naye nga abantu kati abali mu 10 be bakakwatibwa bateeberezebwa nti balina kye bamanyi ku bbomu zino so nga ate abantu bo abakoseddwa tutegeddeko nti batwaliddwa abamu bali ku ddwaliro erya Novik abalala batwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago abalala batwaliddwa ku clinic eya KCCA eriraanye ekitebe ekikulu ekya KCCA ate abalala nabo batwaliddwa mu malwaliro amanene ag'enjawulo okulaba nti bafuna obujjanjabi obw'amangu obusoboka. Kakati eyo embeera eri ate wansi okuliraana park eya Arua. Abamanyi Arua Park eyo ye side bwetyo bwefaanana. Ab'ebyokwerinda nabo basibyewo akaguwa omuntu takkirizibwa kusala kuva wansi eyo kuyingira eno so nga ate n'abaliyo buli omu bamugambye awumbewumbe byakola alabe nti adde waka. Motoka bwetyo bw'oziraba kyensobola okugamba nti kumpi buli dakiika eyitawo ambulance zigenda oludda olwo kati eno evudde ku ludda olwa Bombo Road eyolekera side zeri oludda olwa Jubilee House ewakubiddwa bbomu ku Jinja Road okulaba nti bataakiriza embeera eriyo kubanga bbomu ekubye ku ludda olwa Jubilee House yesinza okuba ey'amaanyi eno eya wano ku CPS ebadde ntonotono okusinziira ku bantu abakoseddwa n'abafudde. Tujja kuba nga twongera okukakasa muwendo gw'abantu bameka abafudde be baani abakoseddwa be baani bali luddawa tujja kuba nga twongera okukakasa era tukutuuseeko amawulire ago. Njagala okutegeeza okujjukizaako katono nti gye buvuddeko akabinja ka Islamic State kaavaayo nga bbomu y'ekkomamboga yakakuba ne keewaana nti keekali emabega w'obutujju. Ab'ebyokwerinda bazze bagamba nti era n'ebyafaayo bizze biraga nti obulumbaganyo obukolewa aba Islamic State butandika ng'obutono basooka ne babawaako okuloza kutono nnyo basooka ne basindika okulabula nti bannaffe tujja naye obubaka babuyisa mu bikolwa era eby'obutujju oba oli awo ebbomu yakubibwa ekkomamboga kwalinga kulabula era ab'ebyokwerinda ne balabula nti obutujju wandibaawo ekigendero ekikuba n'okulumya ekisinga obunene. Kakati bwebanga Islamic State yavaayo ne yeewaana ate nga ebikolwa byabwe tebitera kubeera bya bbomu entono
newankubadde nga babeera balabula bakozesa bbomu entono n'oluvannyuma ne bakola okunoonyereza kwabwe ate ne balumya ewanene nga bwe tuzze tulaba ebikolwa bya Islamic State mu mawanga agasinga obungi naddala agalimu obutabanguko bwe muzze mugoberera ku mitimbagano ne ku TV ez'enjawulo. Kale oba oli awo tulindidde okulaba oba era Islamic State enaavaayo ne yeewaana oba waliwo akabinja akalala akandibanga kali emabega w'obutujju buno oba oli awo n'alipoota z'ebyokwerinda zijja kuba nga ziruŋŋamya eggwanga. Obutujju buno bwakoleddwa baani? Abaffe obutujju obukoleddwa wakati ku kitebe kya poliisi mu mulyango gwa poliisi oba oli abo ebyokwerinda babadde tebeeteeseteese kimala ate nga babeera basuubirwa nti be baali badde basookerwako okunyweza ebyokwerinda n'okulaba nti bateekawo emiwaatwa gyonna egitangira bbomu kubanga batugambye nti ogwo omulyango oguyingira emiryango egisinga egibadde giyingira ekizimbe ekya Coach Towers wabaddewo obulagajjavu mu byokwerinda. Ebyokwerinda bibadde tebikwatiddwa bulungi ng'abantu bali awo tebeefiirayo nnyo. Kale tulindidde okulaba alipoota z'ebyokwerinda zinaaba zigamba ki. Ndabako wano ab'ekitongole kya Red Cross nabo batandise omulimu gwabwe bagezaako okulaba nti bayitaayitamu okutaakiriza abantu abandibanga bakoseddwa oba n'abalala abakyakoseddwa mu bbomu eno naye ng'ate beetaaga okutegeera ekigenda mu maaso oba buli awo n'okutaasibwa. Kale embeera bwetyo bweri tujja kuba nga twongera okutuusaako ebifa mu kibuga wakati. Nze Carlton Scovia Nakamya. Bob kansooke nkomewo gy'oli abantu obawe ate ekifa sayidi eyo oba oli awo obatwale ne mu ludda olulala naye nga wano ku CPS embeera ekyaliwo ebyokwerinda binywezeddwa bulungi awantu awasinga wasibiddwawo obuguwa. Tujja kuba nga twongera okwekenneenya embeera tulabe ekiriwo. Nze Carlton Scovia Nakamya kansooke nkomewo gy'oli. Nnyoto yanzege Carlton Scovia Nakamya ali mu bitundu wali ebya CPS. Oba oli awo ab'okwerinda babadde nabo bakoze omulimu gwabwe okulaba nti bbomu zino zonna tezibadde munda mu bizimbe zibadde wabweru. Oba oli awo singa basobodde okuyingira ebizimbe abazitegudde singa zidda zibanga bbomu oba oli awo bandikosezza nnyo ate abantu abali munda naye n'okulemesa obulemesa abantu abo butayingira munda oba wabaddewo ndowooza kiraga nti bayinza obutasobola kuyingira munda ne bakikolera wabweru nga bwe bakikoze ate waba bakwatiddwa tujja kwongera okumanya ensonga eyo bali bameka era bannayuganda bongera okumanya enteekateeka poliisi yonna gyeyina okwongera okubakuuma nga balamu wamu n'ebintu byabwe. Okuva mu Paalamenti jjukira nti bbomu endala gye tukutegeezezza eyabadde eri wansi ku Parliamentary Avenue nayo yagenze maaso n'okutiisa. Akaseera kano Paalamenti y'eggwanga ababaka baali badde beeteekateeka kuba nti bagenda mu preliminary n'okugenda mu committees ez'enjawulo okubanga bateeseza bannayuganda naye okusinziira ku kiwandiiko ekivaayo ekyakafuluma ku ssaawa eno oba gy'oyinza okuyita internal memo nga bategeeza ababaka ba Paalamenti bonna wamu n'abakozi aba Paalamenti era nga kiwandiikiddwa Clerk to Parliament era waddeko kopi Deputy Speaker ate era ne Speaker wa Paalamenti nga bategeeza nti amaze okufuna instruction okuva Right Honourable Deputy Speaker nga amutegeeza nti abantu bonna abategeeze nti tewagenda kubaayo olutalo lwa Paalamenti olunaku olwaleero era mu ngeri y'emu n'agenda maaso n'okubategeeza nti bagoberere poliisi bye bategeeza oba ebiragiro bya poliisi olw'ensonga nti poliisi ekola buli ekisoboka okutereeza embeera. Ategeeza nti abali ewaka musigale waka temujja kasamba nga mwekuusa kukola ne Paalamenti ate n'ategeeza n'abo abali mu Paalamenti nti nabo basigale ku bwerinde nga balindirira engeri yonna gye bagenda okuba nga babafulumyamu okuva ku Paalamenti okubafulumya wabweru kubanga ebiseera ebisinga nga nakutegeeza nja kiddamu emirundi mingi nti bbomu kasite bwatuka ebiseera ebisinga wabaawo n'endala olabye ekitereke ekiri wali okulina na CPS kyonna kitiisa abantu tetumanyi kikirimu ne poliisi naye ekyayiiya kulaba kikyeyinza kukola kiyinza okuba nga kyereere naye kiyinza okuba nga kirimu embeera endala oba oli awo era tuddayo ku kyetwagambye ti gwe wonna wooli beera ku bwerinde ate n'okugoberera ate ebiragiro bya poliisi oba ebyokwerinda ku ssaawa eno okusobola okulaba nti otaasibwa. Njagala butereevu ate tufune munaffe atuwe ku mbeera nga bweri ku ssaawa eno waali. Nga bwe kutegeezeza nti embeera nga bwe kyagenda maaso kati ku ssaawa eno obutereevu
tuli mu kitundu kiri okulinaana ate Coach Towers era olaba ekifo kiri omu ku basirikale kyetegereza naddala ekifo kitwagambye nti wabaddewo engeri y'ekitereke okusobola okulaba oba oli awo wayinza okubaawo ekirimu era omusirikale bw'atyo agezaako okukwata mpola mpola oba oli awo balabe oba bazuule ki ekiyinza okuba nga kiri mu kitereke ekyo. Ekitereke ekyo kyateekeddwawo bomb squad abakadde baffe abatuyamba okusobola okutaasa embeera atuuseewo n'akikwatako ate n'avaawo nga butegeera nti ffenna tomanya kikirimu nga wakabaawo ekizibu kyonna ekibeerawo ate abakugu be bayinza okutaasa kati amaze okwekenneenya oba oli awo tulabe ekyagenda okuba nga azaako naddala ku nsonga eyo eya kitereke ekiri awo okulinaana Coach Towers ekiri ku transformer ate kizibu nnyo naddala bw'omanya nti transformer eyo wekibadde nayo ya bulabe nga transformer kati ate bwe kiba nti kuliko ekitereke ekiriko singa kibeera ekyobulabe era oyinza okwesiŋŋaana nga kireeta obuzibu obulala obutayinza kubeera bulungi naye omusirikale amaze okujja n'abaako kyakebera alabe eddala ekitereke ekiri awo ekyasigaddewo kye baasibyewo nga ekirabo kirimu ki ddala kitereke butereke oba kirimu oba oli awo ekirimu tuyinza okulaba oba akomawo kubanga bwazze n'akwatako takijjeewo naye atazzeeyo obuzzi era nga adda ku CPS oba oli awo agenda kudda n'ebikozesebwa ebirala okusobola okulaba engeri gy'ayinza okuba nga kijjawo ne tukyali mu kutya ffe ng'Abannayuganda kati abakuweereza ensonga zo tuzikuweereza naye tuba tukutegeeza nti embeera bwetyo bw'eri mu kibuga bw'oba osobola okusigala ewaka nga togenda kujja mu kibuga naddala ng'obadde olina appointment mu bifo ebyo oba ofiisi za gavumenti ezirinaanyeewo osobola okuba nti weewala okuba nga ojja n'osigala gy'osigadde ate era n'okusigala nga naawe ali okumpi oba ali mu kizimbe ekirinaanye awo okuwuliriza enteekateeka ya poliisi nga bwegenda okulambika. Tulabye Paalamenti yonge erambika abantu baayo nti gwalina okujja ku Paalamenti tojja ate naawe ali munda lindako poliisi emale okuba nga ekuwa enteekateeka engeri gy'onoofulumamu okuva ku kitundu ekya Paalamenti nakino nakyo bwe kirina okubeera nti obanga oli mu kizimbe kirinaanye awo fuba okulaba nti teweeteeka mu mbeera gwe yakola lugezigezi goberera amateeka gye basobodde okuba nga bakuwa ge gayinza okuba nga gakutaasa ku mbeera egenda mu maaso. Ze enkiko zigenda mu maaso eza poliisi, enkiko zigenda mu maaso eza UPDF, enkiko zigenda mu maaso eza joyinza okiyita joint force okusobola okuzuula oba oli awo n'okubaako empenda ez'enjawulo ze batema okulaba nti embeera eni akazigizigi ate esooka nevaawo okunoonyeza nako ne kugenda mu maaso. Nkiddamu nti ebiseera ebisinga obungi bw'aba bakubye abasajja bano tebatera kuba oba oli awo bomu emu era baba n'enteekateeka zaabwe ez'enjawulo ze muba temumanyi kati okwewala okubeera mu kifo ekyo okumpi kikuyambako nnyo ate kyova olaba n'ebifaananyi bye tukuweereza tebiri nnyo kumpi tugezaako okuba nti tubifunira kuva walako ekisinga okubeera ekikulu kwe kwewala nti naffe ate oba oli awo okuba nga tugwa mu buzibu naye ate era n'okusigala nga tukuwa ebyo ebigenda mu maaso mu bitundu ebyo waba watuuse obuzibu. Abamu batandise okufulumya amawulire agogera ku bantu abafiiridde mu bitundu ebyo naye tetuyinza gakakasa ku ssaawa ya leero tulina kutusaako ago ge tukakasizza nti ddala poliisi oba n'abasawo abakugu bakebedde abantu bategedde ani afudde era oba oli awo n'okutuwa akakwata ku bantu abo nako tujja kuba tugenda maaso tukakuwa okusinziira ku mbeera nga bw'eneeba etuweereddwa okuva ku bannaffe aba poliisi. Naye embeera eyo nga bwetakutegeeza nti omukulu azze n'akebera ekitereke ekyo naye n'avaawo n'agenda kikuwa ebirowoozo bingi ateekateeka ki akomawo naye terefayini yaffe egenda kuwa omukisa osigale ng'olaba embeera eyo era bw'anaaba ng'akomyewo obutereevu. Tulaba abasembera ekyamazima ndowooza basembera kukomawo mu kifo kiri okulaba ate ki kye bayinza okukola kubanga luli bwe yazze yatuuseewo n'akwatako bukwasi n'atambula n'addayo awo nno tetumanyi oba yazzeeyo okufuna bikozesebwa oba oli awo ebisinga ku byabadde nabyo gye tulabe ekyabadde mu kitereke kiyinza kubeera ki
okwongera okulaba nti emitima gy'abantu gikakana. Ebiseera ebisinga tuba n'ebintu byetwagala ennyo mu bitundu bye tuba tukolera. Singa wabaawo obuzibu, abasinga obungi abafuna obuzibu baba bali mu kuddayo, kanzireyo nkebere ekintu kyange wenkirese, kanzireyo nkole bwe nti oyinza okubyesonyiwa ebyo. Ebiseera ebisinga nosobola okuba nti owona kuba budda mu kwoza nyina okuddayo no n'essimu yange, nyina okuddayo no n'ekyokulya kyange kyendiza ku mmeeza, wandyesiŋŋana nga obuzibu ate bukukwata. Nabwe ekyo kiba kikulu nnyo okuba nga tuba beegendereza mu kaseera ako. Gwalaba terefayini yaffe nakutegeeza ng'olina omuntu wo ng'ali kumpi mu bizimbe ebyo, osobola omukubira ku simu n'osobola okumanya oba n'omanya nti ali safe era nti butereevu. Osobola okuba nga ate ayinza n'okuba nga tamanyi kigenda mu maaso nga olugendo lwe yalulimu agenda mu bifo ebyo, naye bw'omutegeeza asobola butereevu okusazaamu olugendo. Era ndowooza bw'oba nga ebimu ku ebyo ebizimbe ebirinaanyeewo. Kankuwa ekyokulabirako, waliwo bannaffe abali ku kizimbe ky'amapeera abasinga obungi abali kukolera ku banka, ne kuliko n'ebizimbe ebirinaanyeewo ebitunda amasimu n'ebirala. Ekyamazima kiba nti mwalibadde muggalawo ne muba nga temugenda maaso na kukola. Abali ku Coach Towers, abali waggulu wali waliwo bwakeedi bungi obuli ku kkubo eryo eryoyinza okuyita erya Lumumba Avenue, nalyo ne wansi wano ku Buganda Road mwalibadde nammwe abali okumpi mugamba nti olunaku olwaleka tulwesonyiwe tube nga tuva mu bizimbe okusinziira ku nteekateeka ya poliisi, kubanga bw'osigalamu ekyamazima tomanya kiyinza kuba nga kiddirira. Era mu ngeri y'emu ne bannaffe abali oluuyi luli olwa Parliamentary Avenue waliwo offices nyingi, abali ku Raja Chambers, abali ku kizimbe okuli ofisi ya Yagigi, ate nga bw'owudde ne Parliament ne KCCA nabo abakozi babagambye namwe mufulume tusobole okuba nga oba oli awo ate embeera poliisi egikwata mu bwangu era n'egizza mu nteeko, ate n'obweraliikirivu abantu bwe balina ne bugenda mu maaso n'okukendeera, kubanga kati abantu bali mu kweraliikirira. Ekyo tekibadde tomanya. Nga Katonda batugeezezza nti bomu ezasooka okukubwa zaalinga ntonotono nga ebwatuka oba oli awo n'osinga nga atakosezza abantu bangi. Bw'otunulira yali mu bbaala ekoma mboga, bw'otunulira eyali mu bitundu biri bitugambye ebyeruweero, eyali mu baasi eya shifuti, tezaali nnyo nti zikuba abantu bangi oba baasi yonna neesaanawo. Naye ku mulundi guno tulabye nga zino zibadde n'amaanyi mangi era n'abagenzi maaso n'okuba nti bafa abaana abakoseddwa ng'omuwendo oba oli awo gulinnyeeko okusinga ogwa bulijjo. Abamu ku batutegeezezza nti babadde bawulira ekibwatuka nga kibwatuka nnyo. Omwami yasooka okwogera agambye nti yabadde ku KCCA naye n'awulira ekiri ku bisayidi eno ku CPS nga kibwatuka nnyo. Kitegeeza nti ogwo omusinde teguba mutono nnyo, naye ati bwe yagenza okwetegereza nga n'okumpi ne we bali nawo waliwo ekibwatuse nga kyamaanyi. Ekitegeeza nti embeera eno si gy'oyinza okugamba nti oba bomu ziri awo ntonotono oba ebibwatuse abiyinza okuba nga bibadde bitonotono, bibadde n'amaanyi mangi. Era kwe kulaba nga emmotoka zoononese, emmotoka zikutte omuliro, abantu bafudde, ate n'ebintu ebirinaanyeewo n'amadirisa agalinaanyeewo, ebizimbe ebirinaanye obulinaanyi awo wabadde bomu okuba nti gatuse, kiraga nti impact ebadde y'amaanyi. Ebiseera ebisinga babaawo okulabula naddala nga kutuweebwa abannaffe abali ebweru w'eggwanga. Mulimu ensi ezirina obukesi obw'amaanyi, ensi nga America, ensi nga UK. Bwe batulabula ebiseera ebisinga baba bamaze oba oli awo okufuna ekyoyinza okugamba nti butereevu obubaka okuva mu bantu boyinza okugamba nti bayinza okuba abatujju ng'omukulembeze bwatutegeeza. Toyina kulaga yamu na mulundi na gumu. Era ndowooza bannaffe ab'ebyokwerinda singa okulabula okwo kubeera kuzze buli kaseera okutegeeza bannayuganda. Wabaddewo obunafu nti okuva bomu lwe zaafuluma abantu babadde tebannabakubawa nnyo na bipande. Ebipande ebyo mbyogerako nnyo lwa nsonga nti edda ennyo mabegako waaliwo ensonga zino eza bomu baafulumyanga ebipande ebiraga abantu ensonga eno, okugeza ebintu ebiri mu biveera nga biri awo, abantu abali mu budomola, abantu bali mu bifo nga bali aido kankitwale bwentyo. Ebiseera ebisinga obungi nti bisobola okubadde okugenda maaso n'okutuwa obuzibu. Ku ssaawa ya leero bumu okubaka obuvaayo bukakasa nti ddala zibadde bomu nga ze zibwatuse mu bitundu ebyo ebibiri ebyogeddwako, kubanga twali tukutegeeza nti ebirabikanga bomu naye kati obukakafu okusinziira ku bakulu abalina okutukakasa ensonga eno bakakasiza nti zibadde bomu. Nabwe kityo twagala gwe munnayuganda okwongera okuba nti obeera ku bwerinde. Ebiseera ebisinga tulina abantu betusinkana mu bifo ne tusirika busirisi nga tubalabye n'otamubuuza namubuuza nti mukulu okola ki wano. Omuntu oyo singa omubuuza oba otandise okutawaanya mu pulogulaamu ze era asobola obutakola kyabadde agenda kukola,
singa omubuuza nti mukama wange okola ki wano bwedda wolidda kika 3 kyekigenda maaso omuntu oyo otandika omutataganya mu programu ze era asobola obutakola kyabadde agenda kukola. Waliwo ebintu ebirekebwa mu bifo mu ngeri y'olusaagiriro. Kakati olina n'okutya abantu abakuwa ekintu tinikwatiraako nga tomumanyi. Nkumiraako ensawo yange n'atambula n'agenda, tokkiriza mu kaseera kano kubanga tomanya muntu kyoyo kiri kyaleseewo kubanga abantu balina nnyo njawulo. Omutujju togenda mulaba ogambe nti ono feesi ye si nnungi oba ono feesi ye nnungi. Nga bwe tubadde tukutegeeza nti wano waliwo ekiteeberezo okwera bbomu akantu ke twakulaze akabadde ku